Bw'ofuna enniya okola hijja ne wumula lowooza ku kimu Tawakal Travel bano bakenkufu mu bino okutambuza obulungi wano n'eri Antinyonyi 5 star okusula obulungi okutambuza abakadde n'abaliko obulemu kitundu ku bo abaana b'amasomero bana bizinesi kw'ossa n'abakungu family holiday package bano bakozesa emikolo mu nkola ya nabbi entuufu Tawakal Travel bagaba visa n'okugobera ku tiketi y'ennyonyi yonna gye weetaaga basomesa wamu n'okansolinga abali mbuzibu beeyune kati akadinisa tekakusibira ebweru Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku magoba akeedi omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini essimu 0701 94 10 oba 0772 64 293 0759 58 35 19 oba kuba 0758 64 04 Mwali Mayambala, Dr. Chikambi, Seka Sebaggala, ne Dr. Uzaima, Tawakal Travel. Abo bibana bamwe. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebo omusomesa omukulu ku mukolo guno Hajati Nusra ne ttiimu yo abafuuse ensonga y'okuŋŋaana kwaffe wano nga n'ekitukuŋŋaanyisizza si nsonga ndala wabula okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekkula lino ery'okutambuza olugendo olutukuvu okulamaga okugenda okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala abagenyi ba hajati mwenna mu biti byammwe eby'enjawulo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusooka kwa byonna twebaza Katonda atusobozesezza okubeera ku mukolo guno ate era ne tusaba Katonda okuba nti akkiriza enneebaza Hajati Nusra ne banne abali ku lukiiko oluteesiteesi Katonda gy'abasobozesezzaamu okwebaza ekkula lino. Ebigambo byange biri bibiri byokka. Ekigambo ekisooka Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu bwe yasoma suratul Baqara n'aginyweza n'agitebenkeza bulungi yakola okwebaza n'alagira basale eŋŋamiya era ne bagisala abantu ne bagirya mu kwebaza Katonda olw'ekkula eryo. Mu layini y'emu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kino kye tulimu yakirengerera wala. Yalina omusajja we omu gwe bayita Adi ibn Hatim. Yamuyita n'amugamba nti ebiseera bwe birijja mu maaso eyo ojja kulaba omukyala ng'atambula olugendo luwanvu lufaanaganyeeko ng'omuntu ava mu Yemen. Atambule agende alambule ennyumba ya Katonda naye nga wakati awo talina kyatidde kyonna okuggyako ebisolo eby'omu nsiko ebiyinza okumukolako obulabe oba oli awo n'abantu abayinza okuba nti bamuteega okumuggyako emmaali ye. Ne kitegeeza nti kye tuliko olwaleero okuba nti omukyala okuva e Uganda, omukyala okuva ku kaalo kano akannamavundu n'atwambula olugendo n'agenda alambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala nga tewaliiwo kutya kwonna, ebyo byonna by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bye yalaba mu biseera ebyo. Ebigambo ebyo njagala kubigatta
ku bigambo by'omusomesa omukulu. Abawalimu yonna gye muli mumanye nti ensi ekyuka. Ate ensi buli bw'ekyuka waliwo amateeka agakyuka. Mu biseera eby'emabega omukyala teyakkirizibwanga kutambula yekka lugendo lwa lunaku lumu na kiro kyalwo okuggyako ng'alina omuntu agwatambula naye gwe bayita mahram. Era hadithi namba ya mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naye olwaleero bw'ojjayo hadithi eyo bukkolokolo n'ogisimba wano mu Uganda, abakyala abanaakola hijja baba bafuukidde ddala batono. Ekitegeeza tuba tujjayo hadithi endala egamba nti omukyala ajja kutambula olugendo agenda hijja nga talina kyatidde kyonna okuggyako ebiyinza omumukolebwako wakati awo mu kkubo oba ensolo enkambwe oba abantu abatali ba mitima mirungi. Abatusingako okutegeera obusiraamu kyova olaba nti bagamba nti omukyala bw'afuna gurupu eyeesigika, nga gurupu eyo esobola okumuwa obukuumi, esobola okuba nti emutuusaako saavisi ze yeetaaga, tewaba nsonga lwaki aba tagenda kulambula nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyenkakasa nti ekyo Tawakkal Travels kyekola. Era ekyo Sekamayambala muto wange mutabani wa mukwano gwa kitange Sheikh Mutumba Khuzaima, ekyo kye bakola. Tinewakubadde omukyala talina maharami we, tatambudde na bbaawe, tatambudde na mwannyina, tatambudde na kitaawe, naye kasita abeera mu mikono gyabwe bakakasa nti omukyala ono ali safe. Omukyala ono tujja kumulabirira. Ojja kwesanga nti waliwo n'abasajja be batwanjulidde nga hajja ono nti ayiwawo omubiri n'atambula eno n'eri n'akozesa ATM ye, naye nga nsonga ki? Ayagala abantu abo batebenkere bafune saavisi eyo. Abatusingako okutegeera kyovula batugamba nti la yunkaru tagayyuru al-ahkami bitagayyuri al-azmani. Tekibeera kibi amateeka okukyukamu olw'okuba nti omulembe gukoze eki? Gukyuse. Kasita tubeera nti ebikolo ebya shariya, empagi ez'obusiraamu nga zisigadde nga zikyali intact. Njagala okumaliriza ensonga eyo nga ngenda ku yokubiri era kwe ngenda okumaliriza hajati okwozaayoza ne banno okukomawo mu lugendo luno. Olugendo luno lugendo lukulu nnyo mu bulamu bwo. Mu luzungu kitwale nga turning point. Era njagala okusaba abantu b'ekyalo kino nti kaakati ono amaze okulinnya rank, amaze okukakasibwa mu bitabo, tweyiba byapa bya ttaka mujje mu bimuterese. Bwe zibeera nsimbi mujje muzimuterese. Kubanga kyenkakasa nti Hajati Nusura tajja kukumpanya olw'okuba nti ajjukira endagaano gye yakola mu maaso ga Katonda ng'amuwadde ekitiibwa ekitunuulira ku Kaaba ey'emirembe. Omuntu avudde e Makka bw'atyo bw'alina okuba. Omuntu avudde e Makka alina kuba nti ye mwesigwa ku kyalo. Omuntu avudde e Makka alina kuba nti muzzaŋŋanda. Ate gwe Hajati Katonda akusaasidde okuba nti abasajja bano n'abakyala bano ab'amakalere kavule abali mu madiini amalala ovudde emabega ng'olireetinga nabo bulungi. Kino njagala abawalimu bakitegeere. Obusiraamu tebugaanangako n'olunaku n'olumu okukolagana n'abantu ab'amadiini amalala. Teeka ddamba liri mu Qur'an mu Suratul Hashri Katonda ng'atugamba mu kuvuunula etteeka bannange tebabagaana kuyisa bulungi bantu b'amadiini malala. Katonda ayagala mubeere nga mubeera benkanya wakati wammwe nabo. Kasita babeera nti babakozeeko bulabe, tebabafulumizza mu mayumba gammwe, tebabagjeeko maali yammwe, mubayise bulungi, mubeere benkanya gye bali, kuba Katonda ayagala nnyo abantu abenkanya. Ku ssaawa y'emu nammwe ab'amakerere kavule njagala okubeebaza okutembeeta Hajati olugendo olwo. Ke njagala okubalekera ffe gwe tugoberera omusukkulu mu mitima gyaffe ye mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam.
naye oluvannyuma lwa Katonda baali bantu baddiini ndala ng'eyammwe ey'Obukristaayo ey'Obukatuliki abaamubeererawo okutuusa okuba nti kati yasobola okuba nti obubaka bwe yabutuusa. Migration esooka mu Busiraamu nga bapagans b'e Makka baganye Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, obubuddamu bwe yasooka okukola yabukola Abisiniya wano Ethiopia. Naye bwe yali asindika abantu be yabagamba mugende mu Ethiopia, mugende mu Abisiniya, mugenda kusangayo kabaka oyo mukristaayo naye takkiriza buli azaamaanya kukolebwa mu maaso ge. Era basahaba bannabbi mwabakwata bulungi okutuusa bwe badda, oluvannyuma ne basenguka ne bagenda wa e Madiina. Akasembayo omukolo guno gulimu ekyama ky'okuyunga Oluganda. Haji Kabuuti amawulire gabadde gatutuukako nnyo okuyunga Oluganda olwo. Abantu bangi tebamanyi bulungi buli mu kuyunga Luganda. Naye ensi etutawaanya n'ebintu bingi, naye ebintu bibiri bitutawaanya nnyo mu nsi ne tukola n'ebitasaana kukolebwa. Abantu baggwamu ne bakola n'ebitasaana kubanga ayagala afune riziki. Abeere nti yasukkulumye ku banne yayina akeedi ez'amaanyi mu Kampala ye musuubuzi asinga. Abantu baggwamu nnyo nga baagala balekewo omukululo. Omuzungu kyayita ligase. Naye nga shortcut eryemu. Nabbi yagamba omu ku mmwe ayagala riziki y'okubeera nti eyanjulukuka. Omu ku mmwe ayagala ligase yeesigalewo nga bamwogerako ayunge eŋŋanda ze. Haji Kabuuti nsaba Allah subhanahu wa ta'ala mu kugatta ku Oluganda ne mu ngeri gy'olabiriramu abantu bonna nga tososoddeemu mu madiini gaabwe mu mawanga gaabwe, Allah ebintu ebyo ebibiri abikuwe. Riziki ayongere okujanjuluza, ate omukululo gwo bw'abanga akujjuludde gubeere nga gusigalawo. Bannaye n'ebigambo ebyo munzikiriza okuba nti mmaliriza ebigambo byange n'okubozaayoza bahajjati abawerekerako abaali ewamu ne hajjati nusura. Saba Allah akkirize hijja zammwe. Ate nsaba Allah buli muntu yenna ali wano ng'alina obwetaavu era ng'ayagala okugenda alambule ku nnyumba ye abeere nti akituukako insha Allahu ta'ala. Sheikh Mayambala ne banno tawakkalu mugikwate bulungi kubanga ekifaananyi kivuddeyo bulungi. Buli bwe weekomiitinga okuba nti ogenda kuwa abantu service, abazungu bagamba obeera osayininze nabo social contract, ng'olina contractual obligations z'ogenda okutuukiriza era nabo balina bye bagenda okutuukiriza. Bw'oteekawo kosti nti anaatambula nange mwetaagisa $50,000, oli n'agamba nti bwe nzikuwompa ki, nja kukutambuliza mu nnyonyi ennungi, nja kukusoza bulungi, nja kukutambuza bulungi, nja kukola naawe emikolo minungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala essaawa yonna abasobozese okuba nti obligation yammwe mugituukiriza, kubanga Katonda yagamba ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, bannanga abakkiriza mutuukirize contractual obligations zammwe. Banne n'ebigambo ebyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.